Senior government officials have dismissed it as false and inflammatory social media claims suggesting that Uganda has been removed from the Uganda's national map. The misinformation widely circulated online has drawn sharp condemnation from leaders who describe it as a dangerous propaganda intended to destabilize the country. Nakugambye nti social media kanuguno mwaka gwetugenzeemu mugyegendereze nnyo. Ate ebintu ebimukola nga Katikkiro akugamba nga bagijjako ng'eragawa. Tibakitudde ne bagikanyuga e Tanzania. What people did baadetse ekintu ekyaliwo mu 2018 oba 2017 ne bakikomyawo leero ne baleta speech ya Ssaabasajja eya 2018 ng'akibuuza ne bakikomyawo leero ffe ne tubuukira bubuukizi. Katikkiro abadde very clear on this. Agamba kyajja Ssaabasajja bwe yali ku mukolo gwe n'akyogerako era ne bajja wano ne beetonda. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.